Mugende. Hakuna hiyo. Kamanda bagarika yiba. Muzo mora yini tuje. Baru gamas. Saide. Nini naweka papi. Hapa viato. Let's bring that. Buzibu bwavuddewa. Badde nyina sente za banka ngazenzwe n'okusasula nga ennaku z'okusasula zaggwako. Tawadde tuva Kairaya. Buzibu bwa kutambuza nte kiro. Ne batukwata. Tojja kuddamu zitambuza? Sijja kuddamu nyo. Kati wabadde opulaninze kuyitawo otya ng'ate okimanyi bakola ebikwekweta ekiro? Nabadde manyi oluusi nnyinza okuyita pembeni ne batandaba ne ŋŋenda. Kate mutwala mu Lufula mu katale era kabeera katale mu Lufula. Ente zonna gye tuzitwala. Obadde oludde ng'ozitambuza? Nze bwe mba njagala ssente ntikalole ne ntwala e Kampala. Naye nga si kati mu kantini. Badde nzitambuliza eri nga tebanasiba. Nze yagambye tugende tukole. Tuyisibwa bubi nnyo, abalunzi bayisibwa bubi bwe bate basobola kutunda nte. Kibanyiga kubanga abalunzi baffe mwe bajja ssente mu kutunda ente. Kubira abakulembeze baffe omulanga. Kalantini mutuufu abeerewo naye balabe parts ezimu ezitalina bulwadde. Nga Rugusuru kuba obulwadde buli wano mu ggombolola y'emitima naye awalala tewaliyo obulwadde. Basobola okulaba nti batayizza fe abantu byonna baSSEMBABULE kumpi nga 85 basajja balunzi naye tuli mu kyeya tewali mata bayingiriza mu mata na mu kutunda nte. Naye kati mu biseera bino amata tegaliiwo era tegaliiwo n'akamaba mu masomero kuba obulwadde bw'amaanyi naffe abalunzi tubutya naye ate n'okuzza abaana mu masomero nayo nsonga nkulu. Ebyo bye mbadde nsaba kubeera omulanga abakulembeze baffe aba disitulikiti basobole okutunga mu nsonga eyo. Ffe tubufuna ente nga zivudde Tanzania ne zijjeemu ate ente teziyinza kujja kuva mu ggwanga ddala oba mu disitulikiti endala okujja mu kitundu kino ng'abasawo tebazikkiriza. Twakafuna incidents bbiri yasooka era bwaliwo obulwadde era bwaleetebwa ente zaava Tanzania nakati era buno bwaleeteddwa ente ziva Tanzania. Tubadde tugezaako okutunda nga Kalusu kwegamba Kalusu abadde ali mu kitundu ekimu nga tutundako bitikiro nga bye biriwo naye ng'akatale tekaliiwo. Naye ng'era omala gasuuza olw'okuba nti munnange oba oyagala olobe ng'osobola kusevinga ebizibu bye ebyewaka
naye kati olw'obulwadde okweyongera n'ekiya kino ekigenze kibaawo kati obutale babugalidde ddala kati netukosebwa olw'okuba kati ne ku ssaawa ya leero abamu ojja kwesangana n'okuzza abaana ku masomero kiremye kuba kati tewalina we bajja kasente obutabo bwe bakyatulekeddeko ng'okutunda ekizibu kyabo ebbeeyi engeri gy'ebeerera wansi ate n'omusana bwe gwaka gaba gakendedde nga tegakyalabika era baba batugambye tusooke tuyimirire bamale kujanjaba balabe obulwadde gye bulaga. Etufunye eddagala enaatangira embuzi zaffe okufa oba okuzigema kubanga endwadde nnyingi zize mu nte mu mbuzi naye tubadde tusaba nabyo ekole research endwadde ezo gye ziva oba etufunye eddagala esobola okukola obulwadde obwo bwava Karamoja naye ne bujja ne bugenda ekiruhura waliwo embuzi zaabwe zaafa nnyo naddala puroguramu ya Ssembabule gye yali alese mu balunzi okubagabira embuzi n'okufuna embuzi eza savana embuzi zafudde nnyingi era projekiti eyo nkakasa yatataaganyemu. Ekyamazima kalantini tuyisiza bubi kubanga ennaku zino tuyisiza bubi nnyo kubanga yenyingiza yaffe tuba ente tusitunda mu butale tezikyatundibwa. Kitutte ebbanga kirudde tututte kumpi tugenda kuweza mu mwaka bajja wakati awo ne bagala ne basumulamu ate kalantini nadda ate ne baddemu ne basiba ate okusingira ddala ekyeya kubanga amatulusi bwe gabe amatete bagasiba go badde gatambula naye byakwatagana kalantini n'ekyeya. Kalusu obweralikivu tulina tetunafuna ddagala ligema ate bitera ku naddala ekyeya kubanga ekyeya bwe kibeerawo entera okuba nti oluusi zinoonya amazzi kati obulwadde butambula nnyo singa enkuba etonnya kwegamba omuntu abantu abasinga obungi baba babeera mu mafaamu gaabwe naye olwokuba nti kati buli kibeera ekiseera kyekyeya abantu beesera ku ddaamu zino za gavumenti between Chemamba and Mitima. So kati ne tuyita counterparts ab'eryantonde twatuula nabo last week ne twogera nabo era political wing ne technical wing ne batukkiriziganya for both Ssembabule n'eryantonde nti n'akatale k'Ekyemamba wadde kaali kayimiriziddwa olw'ekizibu risk yali eyentuusi babadde baoperatinga kuba bo tebalipotinga nti balina obulwadde naye kati kyakkiriziddwa akatale kano kayimirire tusobole okukontrolinga ekizibu ekiri Emitima nakati tukyagema ente naye olw'okubeera nti kati tuli mu budde bwa musana obudde bw'omusana buno Kalusu ayanguyibwa naddala mu nte zino ezinywera mu kifo ekimu tugezaako okukola sensitization meetings ku radio ne meetings mbafangu mu sub counties okulaba nga tubuulira abantu baffe ekizibu ekiri mu Kalusu ngeri kiki singa tebakusobodde controllinga kutambula kwa nte kiki ekiyinza okutuviiramu kuba twali tusuubira nti singa twafuna eno pocket ya December twali tumanyi nti banaatera otuggulawo okuliftinga karantini naye ate twafunira pocket endala ate nga bumala okufuna pocket kitwala emyezi nga 6 okulabira ddala nti bamba temuzeemu kufunayo keesi yonna okusobola okubeera nga balifutinga karantini. Abalunzi kye balina okukola twetaaga kukwataganira wamu kubanga abalunzi yes bafiirwa bwabeerawo karantini tebasobola kutunda bino biseera by'abaana kudda ku ssomero kati eyandibaddewo nga weeva yokka okuba nti abalunzi baffe abasinga balina ku nte z'amata lwakuba nti nago ate musana volume ekendeerako okugira nga badipendinga ku income ey'amata ente tugira tuleka okutambuza ate era n'okubeera nti nabano bennyini ababeera kati nga bwolaba omuntu atambula okuva ku faamu emu okudda ku ndala abantu kye tuyita community policing abantu bennyini nabo batuyambe bakolewo omulimu bagule jiiki omuntu agenda okujja ku faamu butuseezo babeere nga bazidisinfectinga babadde bapakira nga bajja ku mafaamu nga zigenda fosilota nazo ziyimirire kubanga twali tutaddewo ka breezer akagamba nti ente zinaaba ziva wano on farm loading ku faamu ng'emu nga zigenda fosilota it's okay ate nga zigemeddwa
naye kakati olw'obulwadde buno buvudde wano emitima okugema ne tugema naye ne tusalawo ne tugamba byonna biyimirire n'akatale k'ekyemmamba ne tukasiba naye kyannaku nnyo abantu tubasomesezza ku leediyo abantu tubakozeemu miiti driver bonna bakimanyi naye kyannaku nnyo okulaba nti era babadde bakyagenda mu maaso okukola ki okukusa ente ekiro kubanga kati zibadde ssaawa 9 we tukwatidde bano sayidi z'ekagango nga batisse nga bakola ki bagenda Kampala. So njagala abalala bonna bayigireko nti waliwo etteeka tiwaliwo gwe ngenda kusonyiwa kubanga mbasonyiye ekimala kakati it is time to act. Babadde bakimanyi kyovula babadde bakukuta kiro era nga tibamanyi nti tujja kusuula emisanvu yaffe tubakwate naye era Mukama nyambye tukyagenda mu maaso era okukwata abalala abanaaba beenyigira mu kikolwa ng'ekyo. Babadde bazifuna wano we bookera enkoko wano ku road toll awo nga wakava Masaka awo Lukaya era dokita waawo muwoninga owe Lukaya alekeraawo okukiryalinga ente zivudde SSEMBABULE kubanga naye atuleetedde ekizibu kubanga batuuka awo Lukaya nga babakiryalinga era bwe naamugwako naye ajja kundaba naye abasuubuzi tetugenda kukikkiriza kino mu SSEMBABULE. I'm sounding a warning. Si kyayagalira ddala kulaba nte ng'etambuza bigere oba ng'eri ku mmotoka oba ng'eva mu district endala ng'eyingira nda kubanga obutale bwonna twabuggalawo.